omubaka Kyagulanyi agenda okwesimbawo ku baka bwa parliament era omwana ono njaga atwogereko naye oli otya ni bulungi busibye kyanyabo soko tuwe mu kusaala kitango omulokozi Sata gwensinza bijjo nsabira abantu banene Mukama bonna bali ku mukutu guno Mukama bayambe taata bawo omukisa Mukama beyengerere ddala okuguwagira Mukama obawo omukisa Mukama taata bakasitoma baago bonna abakozi baago bonna obambaza amaanyi go Mukama Katonda w'ekisa amina toyanza pastor muto essaala ngoyina y'amaanyi Mukama yaginnungamya Mukama yakulungamya kakati olwaleero tusuubire kifa abantu bo tusuubire nti Mukama nga ye mubeezi waffe kyonna kyonna kye twagala Mukama jakituwa saala ki ey'enjawulo gy'olina nga Honorable Kyagulanyi ayolekera olugendo luno olw'amaanyi okusinga lw'owamu kwasa luli oluwedde era musabira atambule bulungi gyayita yonna yonna waleme kubaawo bintu bibitiyagaasa ebyo era kyemusabira ekintu ekirungi ekisinga ogenda kubeera mu lugendo luno paka Kyambogo sisuubira kulubaamu otidde tidde kiyagaasi naye Mukama nga embeezi waffe tajja kubaayo toli mu struggle struggle togirimu obaweereza ssaala abali mu struggle mbaweereza ssaala nti bagume obadde wabula nga gyendi nga gy'oli kakati abantu abakulaba eyo sooka obaweereza obubaka banaye abantu abandaba eyo yonna yonna banaye mbawo obubaka nti nabuli kyemuba n'essuubi nakyo kyemusabirira Katonda abawe kyonna kyonna kijja yitamu kyemunaaba musaba Katonda oba ki kyonna kyonna kyemumusaba nti tulina essuubi n'okusiiba okusaba n'okusiiba abooluganda ebintu ebibi eby'omwenge mubyerekereze binene ebiseera musiibeko era musabeko osiiba nsiiba naye emyaka gyo nga mito okusiiba nsiiba nsobola n'okusiiba dry ya wiiki asiridde sinywedde wiiki namba okikola otya era Mukama wabanga akulagidde for example eriwo Mukama waba akulagidde ekintu era Mukama waba asazeewo ekintu kibeewo omuntu ne wakiremesa tekiyinza kulemesebwa naye nga Mukama akiragidde era kimala ne kiyitamu wakola ekkanisa gyeri emanyangwa bagiyita bati bagiyita God's Able Ministries kakati olugendo lwe tugenda okwolekera otugambye Mukama agenda kulungamya Honorable Kyagulanyi naye gwe mu maaso awo kiki kyolaba nze mu maaso kyendaba nti omuntu kasita aba n'essuubi na buli kimu kijja kuyitamu kyonna kyonna kyayayanira kasita aba n'essuubi ku kyo nti kino kijja yitamu Honorable Kyagulanyi nali musabira ku bwa MP Shaddon namugamba nze oba n'essuubi sijja kusabira obanga tolina ssuubi sijja kusabira kati omugamba ki kati mugamba abeere n'essuubi anga nze nange nsabira balina essuubi si kubuusabuusa wabula nsabira balina essuubi essuubi kyekikulu ekisinga essuubi n'okukkiriza nti anaakola ki anaayitamu kyoku n'okukkiriza kyekisinga obulungi kale toyanze gamanya manya kityo Alex Pastor Muto toyanza Pastor Muto tulaba ku BBS Telefina oye Pastor Muto tujja kubanga twongera okutusaako ebigenda okufa waneeno emagere okuva olugendo nga lusimbudde naye nga abantu ng'oggyeko abawagizi